only you people abatwala musobola okubeera koko behind the scenes musobola okulaba engeri gye tunyumirwamu sheeno tubeera wano nga tukuba mu kibooziboozi kati mbadde already nabuuse dda ndi Turkey kuba emboozi gyadde banyumiza ye Turkey and soon I think I should also travel to Turkey. I hadn't picked interest naye because of Benji I am now so interested in visiting Turkey ndabeko ku ezo street naye setaaga ndowooza gende sinayiga gita ennaku zikyuka kati bwogera ne gita ate kiyinza obutakola naye then kyakola. So Benji, we've had a lot of gospel artists coming through the country, abalala ne bagenda abalala ne bagenda ne batadda. Of recent we've had entalo wakati waba international gospel artist never local gospel artist. Case in point was Lanek Chimanya Omanyi. Yabaga muno, you the local artists are not fully supported. Yet Varia Babede, Vivaloza Muno Babede, Vaja the international artist, Baba was sent a ninja. So speaking from the fact that you're both an international and local artist, you know, what is your take on it? Do you think international artists were the sente nyingi nnyo kusinga ba local artists bafa wano kujja performing? Yeah. My take on this is that abantu abava ewala bafuna kinjimuko okusinga being nti bobalamu mwana wabeera mugenyi balina makenjawulo kitegeera people think like this okuba yali yalinnya ennyonyi spend hours on you know kati nga bamuwamu akensuso naye kati waliwo nekyandikibwa kigamba nti nabbi oluusi tafuna kitiibwa mu nsi ye kati we bakulaba nga wano bulijjo oli akusanze ku the plaza oli akusanze ku Nakumaati ono ku Akashiya nakusangako ne mu ghetto kati ensi ebisinga abantu akumanyiira n'abanga agamba oyo tumulaba okitegeera so kati being tibali oni sibajja once in a while, that's why that is my take on that naye nga basically okuweereza fennamu in this kingdom of God tetulinamu numbers nti ono yali waggulu ono ali wansi ono we Bulaaya ono if we are serving God we are serving God and we are God see us the same okitegeera. So whatever you can give to an international artist you can give it to the local artist. Even it works more better. You support them, nabo ne bakola ki? Ne balinnya. Yeah, the thing about support kibadde nnyo ku basumba ba wano. I don't know if you've had really a good chance to interact with some of the pastors here. Betugamba muno pastor bakikubye manyi ffe njogera pastor yakikuba. The earliest pastors. Today I was interacting with the Exodus. Ninga ino bulumi bungi nnyo ku mutima about the pastors. Abantu bagamba muno teba appreciating aba gospel artists bawane waka teba supportinze kimala wabula kibakola is kubabinga. What is that in Uganda? In English is to pinpoint out ebintu byemukola takagato koyambadde kamilioni yakambala akasuti kokubye empire teyina kuba damage ebintu ina zikola bwesyo. What is your take on this thing? Do you think you gospel artists mubadde supported enough by your local pastors abomu church gye musabira? Not so much. Churches they actually don't support musicians. Bayimbi ba church. I will be very frank kubanga nkulide mu church. Ebiseera bimu I don't know naye kiyinzika okubanga oluusi ne church nazo tezina potential eyinza pushinga muyimbi ne mufulo wa kabi naye ate some churches they have that potential. So I know some churches here in Kampala, Uganda, that they have very great potential to do that. Okitegeera ate ekirala abasumba abamu nyinza ogamba nti oluusi tebamanyi maanyi gali mu music okitegeera. Bw'obeera n'omuyimbi mu kanisa nga ayimiridde nga bamuyita ku bivulu n'agenda n'ayimba n'afulumako eggwanga ekkanisa kisobola okunyongerako okitegeera kubanga ebiseera ebisinga abantu oluusi bajja ku church just to listen to music, to worship, to praise, dance and ebisigadde oluusi baba tebaagala okitegeera. So music plays a very big role in church. Is there a competition in church between the artists and the pastors? Do they feel like
Benji akikubye nnyo mwana jako ayinza okutandika church ya Benji abaana bamugoberera nnyo sayinza okuba kati asobola okugaba sse mu church. Have you ever felt like that, or have you heard about something like that mu church? I've never had something like that. Kubanga, for me and other musicians I know in church, we submit to our pastors, because I cannot be on top of the pastor, and I don't think my pastor can think like this guy is taking over. Kubanga, when I'm just singing, okay, osobola okukola ebintu ebyakabi mu church, nofuna abantu abakwagala nga bagamba guy nga buyimba, everyone is like okay, ayimbe bulungi, naye ate omuyimbi tasobola ku overtaking a pastor mu church. No, twogera ku nyambala ey'abayimbi ba gospel n'eyaffe eno side zene ekimanyi gye njogerako secular world wamu owe waffe yonna kale waffe manyi abantu mu churches bagobayo abasa basoma mu grand damage judgment bachikiza. That's why so many artists are doing events mu halls mu public places ku Tobani Center, ku the Plaza, auditoriums ezenjawulo. Have you faced such rough okuva mba pastor n'abantu the church community because of how you dress and musical? Yeah, ekyo nali nkifunyeko one of church yange gye nalisabiramuko. Nafunako one day omusumba wange nangamba naye enviiri ezo kisusse muweereza mukama yitako mu saloon okitegeera naye by the way tezaaliwo ziti this is better ebiseera biri nayina enviiri nga ziri ziti nga amaggwa ku mutwe ntabufu nazo naye ate nze ng'ebiseera eyo nga ndaba ateza amaanyi okitegeera zikikola. So kati of recent when nalaba ebifaananyi ebikadde naye ngamba musumba yali mutuufu okitegeera nga nange mpulira ngamba no. So kati ate ennyambala endala damage biki bling ezo kati awo ngenda gamba omuntu bw'obanga you are a minister in church ng'oli muyimbi wa gospel ese ebisinga it's more sweet when you are decent. Kubanga that is what the gospel is preaching. What is the line? Because so many gospel artists, so many of them can't draw the line. Bagamba basumba bakisusamuko because it's the trend. You know, I don't think if you're in Uganda, but wale kolo no chali wange kuchivulu chale Vixen. But man, I saw girls in tights. I saw people in shorts. So kati chinewunyisa nti abasumba. I'm not against them. I'm just asking because Benji, you've been there. You're a gospel artist, and that's your genre, jokora. What is the thin line? Ketukizwa kwambala mpale kalenga omusipi sigusibye. Nze for me ndoza empale ya damage I can wear that. Okitegeera. Naye waliwo ebintu ebirabisaamu tulinamu enjawulo okitegeera nti eno mu church waliyo that kyebayita decent okitegeera, and that is the image of the church. Kati empale damage nga jean ngeyo I think you can wear that. Naye ate tewetaga nyoga ate kusika nnyo balance empale nezikate. Ntoko performing empale negiramu kuleka ngejizebo jeziri. Kuleka ngejizebo jeziri. Eto ina susanya ate nojijira wala bajisikane natamulamu nze mbalabe eyo. Natamulanga ajira ate ozegera. Gospel artist. Kati ekyala bling zezo sawa empeta ebintu ebyo kanjogere ku bling zezo. I think that is okay for me. Okitegeera kubanga lwakuba kati ewafu olunsi abantu ate bambala ebintu fake bityo bityo naye obeera ne gundi yo kati necklace nga pure silver pure gold kati mwana wayambala gold wodala kwamba gold ngaliko ekibumbe mubitete unabimanyo ne atero bikubono gali ate kati lero olina okulondamu naawe era kwa yuzo kwa ka simple silver kano baka akako naye olina kubanga chain mwano mbulage eriko omutwe gwa kawanga ngaze kuba gospel kati ate yabasussenya basazeemu kola ini okitegeera. Yeah. So togere ku ntalo z'abasumba because twina event twina okwogerako in the last few minutes. Ne togere ku ntalo z'abasumba. Are you affected
by entalo z'abasumba bano ezigenda mu maaso nga ekulaba muno ow'ekkanani alumba ow'erubaga alumba omukisenyi alumba ow'ebwayiise gwe nga gospel artist, do you feel like sometimes kino kyaffectinga ministry yo obuweereza abo mu kuyimba tino osanga ow'ekkanani tasobola genda kuyimba mu chachi y'ebwayiise because of the pastors ebawana? Do you feel affected? Yeah, this thing affects us. Kati kanyuge ng'omuyimbi ate ng'endiga okitegeera. Those men are our, you know, shepherds. Bebalinga bebasumba kankyogere nti bebalaalo fe endiga ze bakola ki. Kati abalaalo sometimes we balwana ne beekuba ne beesojja nga tulaba beesalako emitwe fe ng'endiga. It is not okay. Okitegeera. Era ate ebiseera ebisinga bw'obeera n'omusumba ng'ono ng'akuba n'ono ayomba n'oli kitegeeza waliwo awo enzigi ezeggala. Okitegeera nti bwe nabeera nga nsabirawo ng'ate olwana n'oli kitegeeza sijja genda eri kubanga bwe nagenda eri nja kuba nga nkubetweyinza. Okitegeera kati kitu affecting, of course. Kitegedde. So nga ate all churches we are serving one God. Katonda by the way ali omu. Okitegeera. Gwe oba gwe oli wa Miracle Center oba oli wa Kananirandi oba oli wa we are serving one God. So at the end of the day fenna tukolerera ggulu. Kati bino ebintu eby'ensolo nsi bitumalamu naye nga target fenna ggulu. So katwin abasumba nga bosagala, I don't want to speak for pastors, but I think batule muko sajja kikulu batule muko banyumyemu. Your advice ku bavubuka n'abaana bayingira mu ntalo z'abatata baabwe naddala kati nga case in point is the gospel industry, enjiri yamu ya gospel nosanga omuyimbi ayingidde mu ntalo lwa musumba we n'okulwanirako omusumba alina omusumba omulala. Kati ekyo yeyo influence gye ngambye nti ono abeera taata gw'obeera mwana kitegeeza tosobola kuleka kitaawo ate n'olwanirira neiba. Okitegeera kye ngamba oba okitegeera kye ngamba mu Buganda kituufu kyo ndese example yaffe nga taata real dad ewaka gwe taata kati nze mwanawo kale nze taata gwe mutabani kati ate wali waliwo neiba waffe kati bano bataata bebatandikawo neiba nakuba taata gwe ate omwana tojja genda otasooli. Okitegeera kati bwe kityo bwe kiri abantu bwe bakitwala naye nga nze ndowooza endiga zandi steppinzeko back a little bit. Okitegeera balema ku interviewinga mu bintu biri kubanga bali abasajja ate bafukibwako amafuta Katonda yaba appointinga, so gwe just omuweereza tosobola genda n'okuba musumba Katonda gwe yalonda n'omuyisaamu amaaso. It is really something very bad. You come back in the country at a time that artists are busy fighting and talking about money, billions and billions of money. Right now, to lose an account. Do you think, as the gospel fraternity, because you've been here since way back, do you think the gospel fraternity is going to benefit from this money? Is government is going to kwa abayimbi as per se, or wuzo azulideko or was taken deko? Mbiuliranga. Olimo federation or limo association? Federation. So what is your take on that money, that huge lump sum of money is gained okuja? Ngagwe gospel artist. Then if this money is not bad, if at all it does its purpose. Okitegeera. Nezinza okujja nezigwa mu mikono gy'abantu. Nezitakola zebina kola nesinga bakola ne bagamba nti gospel industry music bichi abantu it will really work for the country. Okitegeera kubanga I know some countries even in East Africa nga bayimbi bayimusiza nyensi flags zensi nga people you know the world has known these countries because of their musicians. So if at all mu Uganda tufunayemu ebintu ebityo kati labanga sinachi laba bayimbi nga ba Todi ba you know Green Travers
bwe bayimba bagamba oyo gundi oyo wansi eyo kino gye kigattako ku nsi but otherwise nga wano wemanya Uganda katusabe Katonda yatukwatireko mukwano gwange agamba katusabe nnyo Katonda kubanga ensi weegenda Africa. Anyways, just before we go to the event that we're going to be featuring on, what is your take on the mix between muba gospel artists never secular artists, because there's been a very big debate wano mu ggwanga Uganda mwe kati mwabavuka omulembe guno ogenda performing amabala ogenda performing ku events ez'abayimbi bano be bayita abensi that I don't agree with. What is your take on that? Because abamu muze ne macha kigambo ne baba suspending. And have you ever performed ku chivulu ku stage nga yansi? I cannot call it like that. Naye bwembele take I perform on weddings. That is my main thing. Ne band. So it is different. Naye wano abayimbi bachacha bagenda kubivulu ebyo bibaita ebyensi. Mana sikirako nnyo teeke ekintu ekyo kubanga personally nganze bakuyisa ogenda gigeze bala mu byalugahala kubidde simu oba Nobati Events agambye kalo nantonga ine ekivulu naye njagala ojja okubemu ina akayimba akatambula bano olimba otambula kati for example nolimba ajja kukola olimba luno is good for all people okitegeera era bwenfuna abantu ngaabo ne baga come and sing here I pray ngenda nensaba Katonda nga God lead me kulembera ompe n'amaanyi kubanga ekyenjawulo ensi yanjawulo mu ku byeno waliwo amaanyi agafugire eri waliwo amaanyi agafugire eno so bwogenda nga you are feeble osobola oggwa kubanga basically ekibeera eri mu ndongo si ekibeera eno mu church eri ogenda nosanga abaana nga mwala yambadde akantu yesaza akantu n'otunula ate nga mutukuvu otawanyomole wa Mukama ate nga naffe abali mu church naffe ale tuli bantu era kitegeera tebatukola mu byuma so osobola okulaba omuntu mubiri negukola ki negusaba negutabukamu awo ssebo naye so bw'ogenda ng'osabye Katonda nakuyamba nogenda n'oyimbira abantu it is good because those people they need to hear the gospel okitegeera and ate mu church enjiri yabo abatanaba kulokoka basically negwe yakkiriza Katonda nga omumanyi siraba nsonga lwaki ate enjiri gwa jetaaga nnyo bali abatamanyi Katonda bebajetaaga basically. Okay, talking about the year 2024 tugutandikidde mu manyi, what are your plans, and let's talk about that big event that we are going to be featuring on Kaggwa Benji 2024. So 2024 is this is my year, bro. Kubanga so many wonderful things are coming. Era when I intandika omwaka guno nawulira nalaba enjawulo like ebintu byenkoze in this very first month of the year ndaba nga waliwo like elevation in the things I'm doing. Era abantu basuubira ebintu ebirungi ennyo okitegeera. So we have some new music coming up. For example, leero tubadde shooting a video ne omuyimbi omu wa gospel wakabi bamuyita Jamali John Mary Jacob dropping us soon, maybe next week. And nina projects endala so kigenda kuba kirungi nnyo. Era we having a plan for a concert this year. How long are you here? Here kuba abairi mutaki bakuba ndongo bajiwulire paka kuwulira bubi chaliwo wano until those are April's first week, the end of first week, yes. Any difference between the diaspora gospel industry and the local industry that you can point out ebintu nga bisatu bina byora mno twikola differently? One, the negative side is that chikalubamu okubeera nga oyimba nga oli eri naye ate nga maybe a target yo ofocusinze nnyo ku local market. Ekitegeera n'okupushinga music oyo
almost sometimes it's really hard coordinating kubanga sometimes obula and it's so very important okubanga olabikako mu bantu ebintu webityo no kumisinga ewaka ositegeera singa nnyo love ya jajja but the good thing nti ebulaya bwoba okola oluusi kikwanguyiramuko kubanga facilitation kubanga oba okola emirimu okufuna kasente audio video oluusi byanguwamu okusingira ddala ng'oli wano ate ne kilasi ekyukamukko kubanga bw'otuuka eyo ekituufu ensi ziri zaatulekamuko bw'otuuka eyo olabira ddala enjawulo y'amaanyi ku nsi yaffe eno kati tosobola kugenda eri ate obwongo bwo ne busigala nga bukyali wano we wati soba olabira wala olaba ebintu ebyakabi and buli kimu kyokola oba oyagala kibe nga kiri ku standard bweti. What is your relationship with the local what is your relationship with our gospel like home gospel artists? John Mary. You have a new project with some other pastor. So what is your relationship like? My relationship is good. Okay. Because nze ndi ize nnyo ate njagala nnyo okubeera n'abantu abansingako n'abatansingako. I really want to associate kati bwe ndaba omuyimbi ng'alina kyakola kyenjagala I draw them close. Okitegeera so ate omuntu yenna ayimba enjiri abuulira ansanyusa okitegeera so sibalinako buzibu era bwe nkomawo mbanoonyaako we meet you catch up. So Benji, as we come to the end of the show, project ngasa tunyazo fumba guno mwaka, are we having an EP, are we having an album dropping, are we concert ojogedeke genda kujama se chali mu pipeline? What are we having on ground that now you're here siya kusoka kufuna ku Zoom ngai twakola nga luli wa Skype? Kati twogedeko ku video ja tujogedde basically ndi wano I'm going to be doing some appearances. There's some events again between now and the time before I leave. Ekirala njagala ku music wange ono okumuteeka nnyo mu bantu abantu bongere okumanya kubanga music eyo nabadde akuba I have like 3 songs abantu ze bagala nnyo naye ng'omuyimbi tebamumanyi okitegeera njagala bagatte image n'omuziki so era bazeho ne banyabo temukyalina kubuuza kulala bagambe taito z'ennyimba ezo kuba bamba kulabagana naye ne taito z'ennyimba so basebo ne banyabo ladies and gentlemen officially kama introducing omwami eyakuyimbira testimony kayimba ako naye katuvuze ebbanga kakulumukko lese nnyo myaka noze ebiri gyokka yakuyimbira testimony ndi naye wano nayimba ajja kukola that is my current song. Nenkuyimbira kuuma ekirooto nenkuyimbira appetite nenyimba empeera then nenyimba true angel olumanyi olwo olwo ndeka siru muzizi so sense mayine true angel ndeka ngenda munoonyaako munoonyeeko sebo tajja kuleka kyekimu kituufu then netukola ne tonight. That is our new project coming. Okay. So you're going to be have you been booked in for any major events or going to call appearances so that people can associate with the brand at no muziki? Which events have you been booked up? First extra vaganza egenda kubeerawo nga Easter Monday at the plaza the plaza so those guys they got me down here so naze purposely for that once era ngenda kubeerayo abantu bajje bezunze nnyo extravaganza eyo Easter Monday ate sente si nyingi sitegeera mitwalo 2 n'emitwalo 5 obusente so jango labe ku bayimbi bo jango osanyuke okay and atujazogerako eyo katuzogereke na because eno yesinga okube yasinza okuleeta so nga twagala omaliriza there's been a lot of talk about underpayment
eri abayimbi ba gospel abasinga muli mu ministry tuyimbira muganda nga yimuseno muyimbira Katonda twaleko abava ne bakivumirira. So red card yammwe eri etya namwe mulinganga abeeno ebayita abensi nti nno muba ne red card oba mukyali ku ministry? Because I don't believe someone who dresses up like you over like millions and millions of money is oyambadde and you could fly in just to sing for free. Chaba wachanja ulomu katika chinyonyole wetu okitegera mukyali ku ministry niku ministry naye kiri mukenja ulomu okitegera kubanga being into this wasn't my plan since I take say event nina emirimu gyange nkola kati onjagala nje nyimbe oba ino gula ticket okitegera you have to facilitate or bwemba sina waka wano kusasula hotel ate nebirala era kwana lese emirimu gyange oba ino okukwata akabaasa ukampa kati akabaasa ako kenjagala twogereko. Akabaasa ako kabeera nze akasalawo nga event organizer oba oŋŋamba nti goyina red card nti Benjamin yali ku voice Benjamin akikubye over and over different big stages ateekamu akasente ogenda okukola video ne audio wemba sina kakadde simuyita wemba sina bukadde bubiri simuyita oba busatu ekyo gyekiri neno mu gospel industry oba bya just muno ne Benjamin nja kufunyayo amafuta ga mitwalo 10 kati ekiriwo ekiti twogere on international level oba local wano kwa watu oli wano wazze bakuyise kuyimba ne wase Uganda ate kyano ewaka baba kuyita okuyimba nze ndowooza omuyimbi abe olusi bakola management sibe bityo management ezo zesinga okulega oyina red card toyina red danger daga kubulira benja nkakutira mu Luganda Benjimen oyina red card toyina red card yawe banko agala ku kivulu kyange ntandozize mu sente mmeka sigasobola kugamba mutemo ga sente nti nyaga sente wezi wano kitegeera naye nga weziri naye mbanja ga facilitation Benji akade katukwatidde mpiga your last words to the viewers n'abatono n'abakulaba ng'obasiba and where they can find your music. Abalabi ba BTM Access. First of all, thank you so much for supporting this show. Te no kwa TV ya feno. Ebigambo byange bisembayo. One is thank you so much for loving me and for supporting me. Please continue showing me that support. Kubanga chajetaaga okubanga mbawa music omulungi ngoyo gwe mulabe sawa zino ekirala I beseech you to go and check my social media handles Instagram, Facebook, YouTube and kosamanya Benjamin Kaggwa. Please go and stream the music. Is there on Spotify, Amazon. Go and download it and support your boy. Tuweleze Katonda kitegeera kubanga nakasente ugana nakasente bakati bwe streaming nga tukola tutya nakasente kayi tufuna sente za video ennungi ezakale kitegeera kale. Thank you so much for coming through. It's been a pleasure hosting you. Me too, brother. Katukwata kanwali ku extravaganza nange nja kujja nayo mukulu mugambe wa extravaganza nange na red card sitya jogerako jogere travel ni red card jigamba abantu ni red card wo njagala ku event yo tukira management yange ekuli wachiye ne bripe bajja ko bakubulira ebisako. So thank you so much tubebaza nnyo mwe nabo baddeko evwali kuvayo twatandikide kuva ku sawa nyaze nyenyini mpaka sawa zino 5 wetugenda kwanga tubasibulira sikolanze kanga benagamba on this very big team. Ninako bripe as my producer, ninako MC chiye eriya tokubanga akwasaganya nebya content na bichi byonna nayo pastor abera eri mu byuma nga bitaganyirwa then Martinez abera ku audio ngate amusambaganya kula muno you get that clear crystal audio atali mukayenje kona. So atakumira mpera bankumire. We catch up next time. King Smith everywhere you go ninganga kati ndoza eri brand King Smith Facebook Instagram then ku YouTube nikonga Celeb Jazz with King Smith. Benjamin Kaggwa mumunonyeko omusoko wanga munyimirwa music. So I'll leave you with one of his songs that I like so much. This is actually from me to you my people. Have a lovely night.